ensejjudde emiranga entalo kukaaba n'ebizwe ebya buli ngeri tukwebaza okutuwa essuubi watuwa obunnabbi obulaga nti ojja kubimalawo olwaliro tugenda mu maaso okuyiga ku bunnabbi obuli directly obukwata ku nnaku zaffe ffe abali mu nnaku ez'enkomerero omuli essuubi tibyo binaba bibi bitya ogenda kubituwonya otuze bujja mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanzizza nnyo Taata Omusumba Dr. John Kakembo. Lesoni yaffe ezze ekutuyigiriza ng'era tutambula naye n'ebyokuyiga eby'enjawulo. Ekyamazima twatandika kwota eno mu mwezi guli gwa April ne tutambula May kaakano tuli mu June. Tukoze bulungi nnyo era ebyokuyiga bizze bitambulira ku mutwe omunene ogugamba nti ebigambo ebijulizibwa ebifaananyi obubonero engeri y'okuyigamu obunnabbi bwa Bayibuli. Mukama tukoze bulungi bwatutambuza natutuusa ku lesson oba ekyokuyiga eky'ennamba 12. Sabbiiti ejja tugenda kuba tuwumbawumba kwota yaffe eno. Nzikiriza nga ebyokuyiga bingi bw'oba munnange kakati nga gwe wasuula ennanga ogamba ekigambo kimu ekyokuyiga kino osaanye okyongera okuyiga okiwa obudde ojja kufunamu ebyokuyiga bingi. Omuwandiisi yatuwadde omutwe gw'ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero ekigamba nti ebyasooka okubaawo mu Luzungu yagambye the precursors. Musumba biriwa ebyasooka okubaawo omuwandiisi byanokolayo wano omala sabbiiti nga 3 kati tujuliza ekyandiikibwa kiri mu Bakolinso ekyokubiri ekigamba nti byawandiikibwa namba 1 okutulabula namba 2 kutuyigiriza namba 3 kutuwa ssuubi nga stories ezimu ku zo zikwata ku bantu byali ku bantu ddala mu kiseera ekyo naye nga bw'obiraanuula byefaanaanyiriza ddala n'ebijja okubeerawo nnaku ez'enkomerero. Sabbiiti yali yatwayiga ku Ruth ne Esther naye ku luno eno sabbiiti ejjayo obunabbi bwa mirundi 2 nga kituufu byaliwo ddala ku bantu abaaliwo mu kiseera ekyo naye ng'ate bikwatira ddala obunabbi bubiragirira nti bwe bijja okufaananira ddala ne mu kiseera ekisembayo. Muganda waffe Brian Sewankambo katukulembere. Weewaawo tweyanza nnyo Musumba introduction eyo era tugenda tutandikira ddala ku Danieri essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka. Mukadde tusaba okutusomera. Nebukadduneeza kabaka yakola ekifaananyi ekya zaabu obuwanvu bwakyo emikono 6 n'obugazi bwakyo emikono 6 n'akiyimiriza mu lusenyi olwa Dduula mu ssaza ly'e Babuloni. Awo Nebukadduneeza kabaka n'atuma okukuŋŋaanya ab'amasaza n'abamyuka n'abafuga n'abalamuzi. Tulabye nga Nebukadduneeza abadde n'ekirowoozo era n'akiteekesa mu nkola. Nkyakabiito ekirowoozo kino kiva ku ki era kijjawa okutandika okukola kino kyatugambye. Bwe tuddako emabega mu Danieri essuula ey'okubiri, Nebukadduneeza kabaka ono yafuna okutawaanyizibwa mu birowoozo bye nga mweraliikirivu nnyo ku binaabaawo era Katonda n'amwolesa ebinaabaawo. Mu kwolesa kuno kabaka Nebukadduneeza yafuna ekirooto naye enkeera nga tasobola kujjukira kirooto ekyo kye yaloose. N'ayita abagezigezi be bonna abalogobe baani ne balemwa nabo okutaputa ekirooto era baali ku njegoyego yakuttibwa. Naye neevaayo omusajja wa Katonda Danieri n'ategeeza kabaka nti waliwo Katonda abikkula ebyama era Katonda oyo gwagenda okusaba amubikkulire. Era Danieri n'abikkulirwa ekirooto kino kabaka kye yakola ki kye yafuna ng'ekirooto kyali bwe kiti nti kabaka bwe yali yeebase ng'atawaanyizibwa ebinaabaawo mu maaso
Katonda n'amuwa okwolesa nga bwe binaaba. Nti yaloota ekibumbe nga ku omutwe nga gwa zaabu, nga kirina omutwe gwa zaabu, nga kirina ekifuba kya siliva oba feeza, olubuto n'ebisambi nga bya bronze oba ekikomo, amagulu nga ga kyuma oba iron, then n'obugere nga bulimu ebbumba eritabuddwamu ekyuma. So kabaka Daniel n'asobola okutegeeza kabaka be yaloose, era ne kabaka n'akkiriza nti bwe bityo bwe byabadde, n'amanyira ddala nti Katonda wa Daniel ddala abikula ebyama. Amina. So mu kirooto kye kimu ejjinja lyava ewaatemebwa awataali mukono ne lijja ne likuba ekibumbe kino kyonna ne kiyiika ne kivaamu olusozi olunene nga kiraga obwakabaka bwa Katonda obulijjo okumaamira ensi. Tulabye nga babimutegeezezza ebyo bye yalooseeko. Waliwo ogambye nti Daniel n'alyoka amugamba nti Katonda yajja okumuddiramu. Ebisonno byali bali ku bulago kubanga omukulu yali agambye buli ali aw'amagezi wakuttibwa kubanga tebasobola kumuddiramu. Naye twagala tulabe kuva ku Lwasatu mu 6 paka ku Lwanamu 7 ng'amuvuunulira biki essula ey'okubiri biki bye yamuddamu ebyali bitegeeza ebyali biva mu kirooto kino. Daniel 2. Ekirooto kye kiikyo era tunayatula amakulu gaakyo mu maaso ga kabaka. Gwe ayi kabaka, oli kabaka w'abakabaka, Katonda w'eggulu, gwe yawa obwakabaka n'obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa, era abaana b'abantu gye batuula yonna yagaba ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu ggulu mu mukono gwo, era yabikufuza ggwe byonna. Gw'oli mutwe gwa zaabu, era bali kuddirira obwakabaka obulala bw'osinga ggwe. Bulibaawo n'obwakabaka obulala obwokusatu obw'ekikomo bulifuga ensi zonna, n'obwakabaka obwokuna buliba n'amaanyi ng'ekyuma, kubanga ekyuma kimenyaamenya ebintu byonna era kibijeemulula, era ng'ekyuma kibettenta ebyo byonna bwe bulimenyaamenya bwe bulibetenta bwe butyo. Era kubanga walaba ebigere n'obugere, ekitundu kya bbumba ery'omubumbi n'ekitundu kya kyuma, obwakabaka buliba bwawulemu, naye muliba mu bwo ku maanyi ag'ekyuma, kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi. Era ng'obugere bwe bwali ekitundu eky'ekyuma n'ekitundu eky'ebbumba, era n'obwakabaka bwe buliba bwe butyo, ekitundu ky'amaanyi, ekitundu kimenyefu. Era kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi, balyetabula n'ezzadde ly'abantu naye tebaligattagana bokka na bokka. Era ng'ekyuma bwe kiteetabula na bbumba, era mu mirembe gy'abakabaka abo Katonda w'eggulu alissaawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna. So n'okuvuga kwabo tekulirekerwa ggwanga ddala, naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna, era bunaabeereranga emirembe gyonna. Kubanga walaba ejjinja nga lyatemebwa mu lusozi awatali ngalo, era nga lyamenyaamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza ne zaabu. Katonda omukulu ategeezezza kabaka ebiribaawo oluvannyuma, era ekirooto kya mazima ddala, n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. Awo kabaka Nebukadduneeza n'alyoka avuunamya mu maaso ge n'asinza Danyeri, n'alagira okumuwa sadaaka n'omugavu. Kabaka n'addamu Danyeri n'ayogera nti mazima Katonda wammwe ye Katonda w'abakatonda, era ye Mukama w'abakabaka, era ye mubikkuzi w'ebyama, kubanga ayinzizza okubikula ekyama ekyo. Nnyo mukadde Musomba, Nebukadduneeza kabaka ebigambo bino abitegedde bulungi. Singa yabitegeera bulungi n'ategeera n'amugambye
teyandikoze ekifaananyi kiwakanya bebamugambye. Kindeetera okujjukira ekyamagero Yesu yakola omusajja omuzibe w'amaaso bwe yamukwatako n'amusiigako n'amubuuza olaba ki? Ndabamu emiti egyewuuba naye nga ye tagirabangako najjo. Naye kati alabamu naddamu n'amukwatako n'agaa nti kati ndaba abantu. Nebukadduneeza yatandika okulaba emiti, okulaba Katonda asobola okumanya ebirooto bye naloose ekiro namba n'amakulu. Naye sitiiru akyali muzibe w'amaaso kubikwata ku Katonda ono nti ne byonna nga babimugambye namba wamu ayinza ty okugamba nti amaanyi gonna nyagenyonoonye okuzimba obwakabaka obwa zaabu ngenda kuddirirwa ate bwa ffeeza tize ngenda kuvaako ate nange nveeko olwo nvaako amaanyi gonna genda wanyina okuteekateeka abaana bange byenkoze biro byange. N'olwekyo yategeerako naye nga talaba kutegeerera ddala. Katonda okugenda okutuusa Nebukadduneeza okumutegeereza ddala yamala kumuyisa mu katamu. Tweyanziza nnyo Omusumba. Wano tugambye okuva mu 36 nti Kabaka Nebukadduneeza ategeezebwa nti gwe bwakabaka buno obwa zaabu nga bamunnyonnyola kwe kusalawo naye akole ekibumbe kyonna nga kya zaabu. Twagala tulabe bw'asalawo okukola ekibumbe kino kiki kyayongerezaako abantu bano bakikoledde bakole. Daniel 3 okuva ku Lwokubiri paka ku Lwokutaano. Awo Nebukadduneeza kabaka n'atuma okukuŋŋaanya ab'amasaza n'abamyuka n'abafuga n'abalamuzi n'abawanika n'abakungu n'ab'amateeka n'abakulu bonna ab'omu masaza bajje eri ekifaananyi Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza bwe kiriwongebwa. Awo ab'amasaza n'abamyuka n'abafuga n'abalamuzi n'abawanika n'abakungu n'ab'amateeka n'abakulu bonna ab'omu masaza ne bakuŋŋaana okuwonga ekifaananyi Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza, ne bayimirira mu maaso g'ekifaananyi Nebukadduneeza kye yayimiriza. Awo omulangirizi n'ayogerera waggulu nti mulagirwa mu abantu amawanga n'ennimi bwe munaawulira eddoboozi ly'eŋŋombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga ne mulyoka muvuunama ne musinza ekifaananyi ekya zaabu Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza. Era buli muntu anaalema okuvuunama n'okusinza mu kiseera ekyo. Olwokutaano Dennis, kiki kye tulaba wano era kyali kitegeeza ki mu biseera ebyo Kabaka Nebukadduneeza ng'ateekawo etteeka? Kye tulabawo wano nti nga bwe tugambye nti abanyonzi abamu bannyonnyola nti ekirooto kino kyajjira mu kiseera nga waliwo akeegugungo mu Bwakabaka. Kati bw'amala ofuna ekirooto kye tusomye mu ssula ey'okubiri nga bamugambye gwe mutwe gwa zaabu, bw'akola ekibumbe kino mu Danyeri essula ey'okusatu nga kyonna kya zaabu nga kijjayo ebintu bibiri. Ng'ekisooka ayagala okukakasa Katonda nti yadde wayogedde bw'otyo naye nze obwakabaka bwange bugenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Awakanya Katonda, naye Katonda gw'awakanya history future agirabanga history, naye ono amuwakanya ye endaba ye ekomaawo. Ekyokubiri, bw'ateekawo ekibumbe kino ne bano abamuwakanya ayagala kukakasa bali wamu nange, so yali akuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja lumu nga alumba Katonda ne bano bennyini abantu babagezaako muwakanya ng'ayagala bamusinze okukakasa nti bali wamu naye. abateeke mu layini yesero Nnyo Dennis. Kyakabiri, gwe kiki ekirala ky'olabaawo? Nti okwongera okugaziyaamu katono ku Dennis kyatugambye Kabaka ono anoonya kusinzibwa kuba atadde etteeka
ate etteeka zito nti ate ayise banene nti ab'amasaza abalamuzi abakulu bonna bajje first omukolo gwa kuwonga kibumbe kino ekyokubiri bwe banaawulira ekivuga kyonna bavunname asoosezaayo abakulu mu maaso n'amala n'agamba nti n'ab'ennimi abalala zonna n'abantu bonna ab'omu bwakabaka bwa Babuloni bakole kyekimu basinze ekibumbe kino. Wemale nnyo mukadde mu lunyiriro lw'omukaaga lw'obadde otandise osoma. Yes. Mu kukola kino bwe bafukamira okusinza mu mazima baali tebasinza kintu kiri naye mu kukikola kyonna nga kya zaabu kali kewaleese bamugamba nti gwe mutwe ogwa zaabu ebijja okukolebwa byonna byonna biri ku ye. It's all about him as opposed to God. Otwaliro katiwe ne Katonda abanafukamira okusinza mu butuufu n'abakwadde balinga abasinza ekifaananyi kiri naye basinze ono nnyini kyo kubanga ye muzaabu. Mukadde toyanza nnyo Musumba awo ku lunyiriro lw'omukaaga otubuulire n'empeera singa oli aba takikoze. Era buli analema okuvuunama n'okusinza mu kiseera ekyo alisuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Ekitegeeza nti singa oli aba tasinzizza waakufa ultimately kiba kyakufa. Bwe tweyongerayo mu kuva ku lw'omusanvu paka ku lw'e15 twagala tulabe bano baabibuuliddemu mulimu oba bonna baagondera oba mulimu abaasobola okuvaayo ne bayimirira ate ku kirala. Awo abantu bonna bwe baawulira eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo na buli ngeri yonna evuga abantu bonna amawanga n'ennimi ne balyoka bavuunama ne basinza ekifaananyi ekya zaabu Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza. Awo mu biro ebyo Abakaludaaya abamu ne bajja ne balopa Abayudaaya ne baddamu ne bagamba Nebukadduneeza kabaka nti ayi kabaka obeerenga omulamu emirembe gyonna. Gwali kabaka wateeka etteeka nti buli anaawulira eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga anaavuunama n'asinza ekifaananyi ekya zaabu. Era buli anaalemanga okuvuunama n'okusinza alisuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Waliwo Abayudaaya abamu be wakuza mu bigambo eby'essaza ery'e Babuloni ye Sedraki, Mesaki ne Abeduneego. Abasajja abo ayi kabaka tebakulowoozezza tebaweerezza bakatonda bo so tebasinziza kifaananyi kya zaabu kye wayimiriza. Awo Nebukadduneeza n'alyoka asunguwala ne yejjumulula n'alagira okuleeta Sedraki, Mesaki ne Abeduneego. Awo ne baleeta abasajja abo mu maaso ga kabaka. Nebukadduneeza n'addamu n'abagamba nti mmwe Sedraki, Mesaki ne Abeduneego mukigenderedde bugenderezi obutawulira Katonda wange n'obutasinza kifaananyi ekya zaabu kye nayimiriza. Kale nno bwe bunakkiriza nga muwulidde eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga okuvuunama n'okusinza ekifaananyi kye nakola, kale naye bwe mutaasinze mu kiseera ekyo munaasuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro, era Katonda aliwo oyo anaabawonya mu mukono gwange. Mukadde toyanziza nnyo olusoma naffe ne tulaba nga ffe abaliwo wennyini webyali bibeererawo. Mwami Kuteesa, bwe kiki ky'olabye mu nnyiriri ezo? Omuntu yenna yandizoze kwebuuza bino byonna Nebukadduneeza lwaki abikola? Kubanga yafuna ekirooto. Ye ani yakimuwa? Okujja aloota ekirooto kyajja avaawa? era twali kuddamu eriye okuva eri Katonda kubanga yali abonyaabonyeziwa ebiribaawo mu maaso. Kakati omusajja ono ensi emusinzizza bano abasatu, lwaki omu babiri
basatu bokka be bakoze batya yandibadde abeesonyiwa n'agenda mu maaso olaba teyeesonyiwa Katonda ye mukadde teyeesonyiwa Katonda eyabimulaga mukadde obuzzi otya kiki kitulagawo awo tulabawo okweyagaliza n'okwefaako n'okulaga obuki obuyinza n'obwannannyini ekitali ku Nebukadduneeza yekka naye kiri ne ku bantu abalala bonna era kituwa ekifaananyi ekirungi gamba bwoti nti kiri ku bantu ffenna kiri ku bantu ffenna mazima era kituwa ekifaananyi ekirungi nti bwe tutyo setaani byatuteekamu bwe tutyo bwe tufaanana enkola ya Katonda wano yeeyolesa neya setaani n'ekola ki yeeyolesa mukyaka biito ne Dennis nti nze kyendabyewo wano ndabawo kampu za mirundi ebiri waliwo kampu eri ku lwa Katonda waliwo kampu eri ku Bwakabaka kati abali ku Bwakabaka kerere nnyingi n'okulopa bazze bakoze eki baloopye ate bali ku maaso ku lutimbe kubanga bamugambye nti abantu bano bewakuza kati baagala balabe ye yabeekuliza kiki ekiddako kaakati eri mu nkambi eya Katonda akiikiriddwa abasatu bo bakkakkamu tebaleekaana tebali ku byakuleekaana kubanga bo empeera yaabwe bamanyi eri mu maaso bano batunuulidde kikoomi ab'enkambi ya Kabaka nzirayo ku kyamusumba nti Kabaka ono akyalaba miti kubanga ekiragiro kyali nti bwe bagaana basuulibweyo naye bagaanye tasoose basuulayo abawadde omukisa ogwokubiri ekitegeeza omusajja ono waliwo olabanga naye yeeteeka mu kabiga kennyini Obwakabaka mulimu akeegugungo bano abaagala naye bajeemye alina okubasuulayo naye teyasooka basuulayo n'abawa omukisa ng'alinga ababuuza is it worth it mu okugaana lwaki mugaana nga Tony ogiraba alinga abagamba lwaki mugaana mbaagala nnyo naye bwe mugaana nja kukola ki nja kubasuulayo kuba bwe bagaana Obwakabaka buba buli mu matigga nga bugamba olaba bano beyakuza kuba bali de balaba bajjeyo peni bawandiika balabe Kabaka kiki kyagenda okuzzaako so nze nendabawo nti Kabaka akyalaba miti mpola ajjirira era twamaliriza musula eyokuna ng'ategedde Mukama Katonda so abuwe mazima nze kanyongereko nti ekibi kyatuleetera amalala nze tulina amalala gaasookera mu Lucifer omutonde obutonzi okutuuka ku ddaala erisitula olutalo mu ggulu nti ndirinnya ng'alusitudde mu maaso ga Katonda gw'alabako n'amaaso gwamanyi bwafaanana gwamanyi byasobola ayogera obwogezi ebintu ebibaawo amalala kintu kizibu nnyo akati omukadde nga bwagambye ffenna tugalina lwa nsonga Nebukadduneeza si ye yasooka Bwasuli ye yasooka Bwasuli si ye yasooka bonna nga balwana okukola Obwakabaka obwabwe okubuggyako mmundu si mirembe na buno obusembiyeyo obw'ekyuma agambye nabo bugenda kugezaako okuzzaawo okwegatta Bukola empires nga ziri tusoma ebyafaayo bwe bikiri Bahitler bonna kyebaali baagala Stalin kyebaali baagala Napoleon Bonaparte kyebaali baagala n'abalo tubateekemu kubanga kibafiiririra Russia akuŋŋaanya agatteko nababeerezaabu emu oba munjogerera biki oba munjogerera biki takimanyi nti jakeera enkya nga birala right now the problem zetulina ne gavumenti z'ensi zonna omuntu bw'aweebwa ku pawa bw'ati malala n'agikola olaba Trump ali mu nsi efugibwa constitution emaze emyaka 2
ayatula ekigambo ekitayita mukamwa mu Amerika naga ndi njagala ekisanja ekyokusatu tebulabanga nagattako nti ndi kabaka wangi kabaka ayongeddeko nti ye kabaka etafugwangako ku kabaka katugende mu maaso twagala tulabe kabaka nze njagala kuyitanga kusoberwa etteeka lyalitaddewo n'okusinza akutaddewo ayagala bamusinze ekifaananyi naye tukitegedde bulungi nti ayagala bamusinze ye naye kaakati ne bano be bamuteereddeko akatooki okulaba oba anaabaddiramu oba anaabakola ki twagala tulabe bw'agazaako bawa omukisa ogwokubiri bo nabo baddamu batya. Daniel essula ya 3 paka okuva ku 16 paka ku 18. Shadrach, Mesach na Abednego ne baddamu ne bagamba kabaka nti ayi Nebukadneza tekitugwanira kuddamu mu kigambo ekyo. Bwe kinaaba bwe kityo Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikoomye ekyaka n'omuliro wangi era anaatuwonya mu mukono gwo ayi kabaka. Naye bwe kitabe bwe kityo tegeera ayi kabaka nga tetugenda kuweereza bakatonda bo newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza. Ekibuuzo byakuyiga ki bye tujja mu kuddamu kw'abaana bano oba abavubuka bano abasatu Shadrach, Mesach na Abednego kyakabitole mukadde nti ekyokuyiga ekisooka bwe tuba tusoma ebyafaayo by'abaana bano okujja mu Babuloni tebajja bokka abalala baliwa. Akagombe kavuze basatu be banokoddwayo nti tebasinziza kiki kifaananyi kya zaabu. Abalala be bava nabo eri mu Isirayiri baliwa. Ekyokuyiga ekyokubiri nze kyenzijjawo nti abalenzi bano abasatu balina okukkiriza ng'okwa Yesu. They had the faith of Jesus. Nti okukkiriza kuno kwesigama n'awatali wa kyakwesigamako. Nti baali kituufu omuliro bagula bagukumiddwa naye nga bo bagumu empeera yaabwe oyo gwe beesiga agirina mu maaso. Era kye bava bafuna obuvumu obuddamu kabaka nti tetulina kyakukuddamu tetugenda kusinza kifaananyi kyo kubanga tuli bamativu nti Katonda waffe ajja tununula mu mukono gwo. Naye ne bw'aba taatununule wakiri katubeere mu kikoomi nga tuli naye okusinga okubeera ebweru nga tetumulina. Kyenjiga ku bavubuka bano abasatu kikulu nnyo. Daniel pamala okwatula ekirooto asaba kabaka n'akuza abavubuka bano bameka era kabaka yennyini yabakuza n'abateeka mu ssaza okubeera abakulu bagavana banene. Kaakano mu bulamu obwaffe obwa bulijjo ng'otuuse mu kifo ekisava osuubira okubaako by'okola. Abasajja bano bandibadde beebuzaabuza nga nti okusooka tuli mu byansimbi n'omusajja yatukuza musajja muki munene kakati tutandise okulaba naffe ku mirembe ate twava eri mu busibe ne batuleeta wano kati tuli basajja baki banene katwebuzeebuze waakiri kutamye bwe tuti tuneetonda eri Katonda waffe. Naye baakigaana ne bayimirira ku mazima. Abantu bangi bali mu nsi muno olwaleero nga bategedde n'amazima g'ekigambo kya Katonda naye ne bagamba nti omulimu ogwo njoke nkuveeko. Abalala nze nve mu ddiini muno ate ngende mu ddiini endala n'afuna kyenjagala lwakuba alina by'ayagala. Naye Shadrach, Mesach na Abednego tebaatunulira byakufuna baatunuulira nkolagana gye balina wakati waabwe n'ani ne Katonda waabwe. Olwaleero abantu abagenda okuwangula bateeka okuba nga balina enkolagana ne Katonda waabwe nga Shadrach, Mesach na Abednego. Enzannyo mukadde naye ne Dennis nga wajja tujja kudda ne ku 3:19 paka ku 25 Dennis nga amaliriza. Nze kyendabawo Ebulaniya 11:27 agamba nti Musa yaleka Misiri
nga tatya busungu bwa kabaka n'agumiikiriza ng'alaba oyo atalabika. Lesson gye twayigako eya Mukatamu yali egamba kwaliko omutwe ogamba seeing the invisible God, okulaba oyo Katonda atalabika. Ti ne bano abaana nga Musa bwe yavaayo eri n'alaba Katonda oyo atalabika, ne twebuuza yamulaba atya, nti experience gye yali amaze ne Katonda. Ne bano abaana okubeera nti bali faithful ne bafuna obuvumu obuddamu kabaka tekyajjira awo, bajja ne Katonda ono nga balina enkolagana naye, kuva eri nga balina enkolagana naye, tekyajja buzaawo nti kankole bwe nti ng'era bwe tulaba Yesu ku musaalaba teyava buva eri nagamba mumpe ku muzingo gwa Isaya nsome wano mu Bulumi tulina soma lunyiriri ki, yajja abimanyi. Ne bano bajja balina enkolagana ne Katonda naye ng'ekigendererwa kyabwe batunuulidde reward, ekyo Mukama kyagenda obbasasula. Ne we baaliyidde mu muliro bo fokasi yabwe yali teri wano kumpi, balina amaaso agalaba oyo atalabika, baali batunuulidde reward Mukama gyagenda okubawa. Naffe mu kaseera kano leero tuleme kuba na maaso gatunuulira bya kumpi, tulabe reward eyo gye yatusuubiza nti nkomawo batwale nange gyendi. Enzanyo balenyo Dennis nikadde. Awo Nebukadneza n'alyoka yejjumulula ddala n'engeri y'amaaso ge neewanyisibwa eri Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego. N'ayogera n'alagira ekikoomi kyako emirundi 7 okukira bwe kyali kyasi. Wangi N'alagira ab'amaanyi abamu ab'omu ggye lye okusiba Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego okubasuula mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo abasajja abo ne balyoka babasiba nga bambadde serwale zaabwe n'ebizibaawo byabwe n'eminagiro gyabwe n'engoye zaabwe endala, ne babasuula wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo kubanga kabaka yabakuutirira ddala n'ekikoomi nga kyase nnyo n'ennimi z'omuliro ne zitta abasajja abo abaakwata Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego. N'abasajja abo abasatu Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego ne bagwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro nga basibiddwa. Awo Nebukadneza kabaka n'alyoka yeewuunya, n'ayanguwa n'agolokoka, n'ayogera n'agamba nti n'agamba abakungu be nti tetusudde basajja basatu nga basibiddwa wakati mu muliro. Ne baddamu ne bagamba kabaka nti mazima ayi kabaka. N'addamu n'ayogera nti laba nze ndaba abasajja 4 nga basumuluddwa nga batambulira wakati mu muliro, so nga tebaliiko kabi n'okufaanana kw'owookuna kulinga ng'okw'omwana w'Abakatonda. Haleluya. Ekibuuzo kiki kye tulabye wano era bituyamba bitya? Tuyinza kuyigamu okugyamu byakuyiga ki naddala nga tugenderera ddala mu biseera eby'ensi eby'enkomerero okuyita mu experiences z'abano? Kyakabiri nti essomo lyensinza okufunawo nti okukkiriza Katonda tekujjaawo bizibu. Okugeza abalenzi bano baali beesiga Katonda ng'era bamukkiriza, naye tekyagaanibwa, tekyabalobera kusuulibwa mu muliro. Naye bwe tumwesiga yaalina engeri ey'okutuvuunusa ebizibu ebyo biba bitwolekedde. webale nnyo Dennis ne Musumba. Nkyali ku kiri nti Katonda ono akyanoonya Nebukadneza. Katonda ono okulabika mu muliro yali ataasa bano abasatu weewaawo ate ng'ataasa ne Nebukadneza. Ng'ekigendererwa kye mujjukire twayigako nti Katonda yalonda eggwanga lya Isirayiri, amawanga gali bwe gatunulira Isirayiri gajje. Isirayiri bwe yalemerera okukola ekyo etandise okusinza bakatonda abalala, Katonda n'akkiriza batwalibwe Babuloni. Neneyo gye baagenda ng'ayagala bakolereyo omulimu, kabe kasinge ng'ekigendererwa ekimu ku byo ayagala kulokola Nebukadneza ono. Kyova olaba alabika, yali badde talabika, bali ne bafa naye bo already baali bakkiriza Katonda. Naye mu kulabika kuno ng'ayagala kulaga Nebukadneza yenze yakuwadde kiri ekirooto, yadde ogezaako kiwakanya naye nze nkyaliwo, nga tageti ye agenderera n'okulokola Nebukadneza ono, era paka we yamulokola mu ssuula ey'okuna. Webale nnyo Musumba. Muggulu emu ku lesoni ze twasomako
bagamba lwaki Katonda yalekawo kasitaani kano lwaki nga ye amanyi ebiribaawo teyakatuga mangu nikatatabulatabula bintu emu ku ansa zetwalaba mu lesoni tekyandiggyeewo kubuusabuusa mu mitima gy'abamu abaali bawuliriza ku bigambo byako ku pokopoko waako ku propaganda waako bandigambye bya Katonda bizibu Mukama n'aleka sitaani yeerule buli muntu amatire era bwe gubadde bwerula ku musalaba abantu abamalayika ne bagamba nti muggulu tadda so nga twasomera ku Yobu bakuŋŋaana nga yagendanga n'agira ne wano Katonda ayagala okulaga Nebukadduneeza n'Abababulooni obutaliimu bw'obusamize n'obulogo Nebukadduneeza kabaka mulamba gwe mufukaamirye naye talina maanyi gazikiza kyoto naye nze Mukama Katonda gubanyoomye n'olumpulira ndi muliro tutambula tucakala bucakazi abantu bano babiraba bigenda bisumulula amaanyi g'abali oyogera ki twali entebe mu lutalo munsonyi banawe okulandanga mu Katonda twali entebe mu lutalo entebe nga tulina essabo emmanju awo tinga lireeta abanene emundu wezajja zijja givuga n'owesabo yadduka yajja wafu ate sabo ate nalireka wangi ebeera ng'etabuse yadduka yajja eno kakati abireka bibeerewo abantu balaba obutaliimu bwabyo bakkirize Mukama Katonda awo nno Musumba kabadde ayogera waliwo ke tuyinza okuba nga tukaleseeyo ng'abamu tebakategedde nti Shadrack, Mesaki n'Abeduneego nga basuulibwa mu kikoomi abasajja abaabakwata okubasuulayo b'omuliro gwabookerawo awo ne bafiirawo ate nga baali beesibye bambadde zisiruwale ez'amaanyi ekyo kiraga ki kiraga nti ekikoomi ne bw'okyasa emirundi n'emirundi Katonda nga wakulokola yalokola twebaziza nnyo mukadde tulaba era lesson gye tuliko nti ebyasooka okubaawo tubirabye ebyo era tulabye ne Mukama Katonda bwanunula Shadrack, Mesaki n'Abeduneego twagala tulabe bifaananyiriza bitya ate mu biseera ebyaffe eby'enkomerero mu kubikkulirwa 13 okuva ku lw'e11 paka ku lw'e17 era tulabeewo biki ebifaanaganyiriza mu kubikkulirwa n'ebyo ebiri mu Danyeri. Nendaba ensolo endala ng'eva mu nsi era yalina amayembe abiri agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga neeyogera ng'ogusota neekoze obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo neesinzisa ensi n'abatuulamu ensolo ey'olubereberye yawona ekiwundu eky'okufa neekola obubonero obunene era n'okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu neerimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo ng'egamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi erina ekiwundu eky'ekitala n'ebannamu neeweebwa ekifaananyi eky'ensolo okussa omukka ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo neewaliriza bonna abato n'abakulu n'abagagga n'abaavu n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe era omuntu yenna alema okuyinza okugula newankubadde okutunda waabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Dennis, twagala tulabe contrasts zino biki ennyiri zino gye zifaanaganyizaako ate Danyeri 3. Kye nalabye Danyeri 3:15 mulimu okusinza ekifaananyi nga n'agaana waakuttibwa
ne mu kubikulirwa 13 era 15 naye era mulimu okusinza image of the beast oba ekifaananyi ky'ensolo naye era buli anaagaana naye waakuttibwa. So kyolaba omutwe gwagambye worshiping the image again. Ebyali mu Danieri ni wano mu kubikulira babikomezaawo. So eri Nebukadneza waliyo okuwaliriza. Ne wano waliwo ensolo ewaliriza. Era esinzisa. Mu Danieri eri twatunuuliddeyo abaloopi nga baloopa. Ne wano tulabye amaanyi ag'enjawulo agagenda okusinzisa abantu ensolo. Benne Musumba. Nze kyendabyewo nti saidi zombi waliyo ebifaananyi lwakuba ekiri mu Danieri kyo kiri physical kirabwako naye neeno tuyinza okuba tulina ebifaananyi bye twetereddewo oluusi nga tebirabwako naye nga tubisukkulumizza kwani ku Katonda nga tubisinza. Then n'ekirala ekiriwo nti mu Danieri kabaka oli talina maanyi gakola byamagero obutafaananako ng'omukulembeze ali wano mu kubikulirwa 13 mbonero n'aweebwa amaanyi okukola obubonero. So eri kabaka talina maanyi gakola bubonero naye kino olw'okuba kyokya alina n'amaanyi agakola obubonero oluusi obufaananako n'obwo bwa Katonda. Yes, Musumba. Eri kabaka ye yabeeranga mukulu wa gavumenti nesisa mu mateeka alina n'obuyinza okuwaliriza ne tebaya afuuma. Kyokka mu ssaawa y'emu yali omukulembeze w'eddiini bakatonda b'eggwanga lye era ye patroni waabwe. Bw'agatta obuyinza obw'eddiini n'abugatta ne power eya gavumenti, it's a deadly combination. Wira mu byafaayo byonna eddiini bwe yeegatta n'ekkanisa, eddiini bwe yeegatta ne gavumenti ebivaamu biba bizibu. Nawana ensolo eno tekola ku bwayo. It's a religio-political power. Gavumenti erina abasirikale abasisa mu nkola amateeka agayisiddwa ate yemu yesala omusango gw'eddiini. N'olwekyo buli kisanga nga gavumenti yeegasse n'eddiini ebivaamu tebitera kuba bya mirembe. Mandisabye mukada atusomere ka paragraph ako oku Tuesday akasembayo. Okusinza tekitegeeza kuvuunama na kwotereza bubaani wadde nga kisoboka okuba. Tusinza kyonna ekikutta obwesige bwaffe obwenkomeredde. Bw'olowooza Katonda kyali omutonzi waffe era oluvannyuma lw'ebyo bye yatukolera mu Yesu era omununuzi waffe mazima ddala ye yekka eyalina okusinzibwa. Ekintu ekirala kyonna kwe kusinza ebifaananyi. Sooka olindekaawo. Tetumanyi bulungi tugezaako okubinnyonnyola tebinatuuka. Kifaananyi kiritunula kitya? Akabonero k'ensolo kaliba kaani? Eriba sabbiiti? Eriba ki? Issue kusinza. Kasita kibanga ekitugambibwa okusinza si Katonda yekka omu Bayibuli tuba ku kifaananyi. Kasita tugambibwa okusinza ekintu kyonna nga kimenya amateeka 10. Tetulina na kulinda biri bijja nakati nga tebinaba kujja. Omutima gwo bw'obaako ekintu ky'osinza ky'okulembeza nga si ye Katonda w'omu ggulu. Sebo kati soma akasigaddeyo. Oba osinziza kifaananyi. Atali nange anwanyisa n'atassa kimu nange asaasaanira wabweru. Matayo 12 olwazi.
ebintu ebisembayo bigenda kuba muzannyo mu ngeri ey'ekitalo, muzannyo ogulaga engeri ey'ekitalo ey'amazima gano, oba njolesa ey'engeri ey'ekitalo ey'amazima gano. Webale nnyo mukadde nga tumba mu ekitundu ekyo twagala tulabe bo bennyini abo abateetaaga kuvunnamira bibumbi, abateetaaga kuvunnamira oba beetaaga okusinza Katonda beetaaga kukola ki? Kubikkulirwa 14:12. Yagambye nti awo wali okugumikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Webale nnyo mukadde nti kitugwanidde ffe okukuuma ebiragiro bya Katonda, kitugwanidde okugoberera Katonda waffe n'okubeera n'obugumiikiriza, kubanga bano agambye nti bawulize, bagumiikiriza era balina okukkiriza ng'okwo okwa Yesu Kristo, the faith of Jesus. Twagala tugende ku kitundu kya abakristaayo ab'omu kkanisa eno eyasooka. Bano tukkirizibwa be baali abayigirizwa ba Katonda era aba Yesu Kristo. Era mu Yokaana 15:2 ne Yokaana 16:1 paka ku 3 tulaba wano Yesu Kristo kennyini ng'ayogera gye bali olw'ebyo ebiseera ebigenda okujja mu maaso. Mpozi n'ekitundu kye tuvuddeko abatuwuliriza bw'oba olina Bayibuli yo, soma Baluumi essuula esooka olunyiriri 18 okutuuka ku 25, ojja kusangamu ebigambo nti abantu mu kifo ky'okusinza Katonda basalawo okusinza ebitonde. N'olw'ensonga eyo tubeere beegendereza mu ebyo bye tusinza. Oŋŋambye ensome 15:2 yagambye nti mujjukire ekigambo kye nabagamba nti omuddu tasinga mukama we, obanga banjigganya nze nammwe banaabayigganyanga, obanga bakwata ekigambo kyange n'ekyammwe banaakikwatanga. 16:3. Ebyo mbibabuulidde muleme okwesitazibwanga. Bano abagobanga mu makuŋŋaaniro, weewaawo ekiseera kijja buli anaabattanga n'alowoozanga ng'aweereza Katonda. N'ebyo banaabikolanga kubanga kitange tebamutegeera newankubadde nze. N'ebyo mbibabuulidde. Era ekiseera kyabyo bwe kituukanga mujjukire nga nze nababuulira, n'ebyo okuva ku lubereberye saabibabuulira kubanga nali wamu nammwe. Ani ayogera wano? Yesu Kristo. Kati twagala tulabe ate bino byabagamba bituukira bitya. Bikolwa bya Ttume 7 okuva ku 5:9 tulyoke tukomekereze ku ssula y'omunaana olunyiriri olwokusatu. Ne bakuba amayinja Siteefano bwe yasaba n'agamba nti Mukama wange Yesu, twala omwoyo gwange. N'afukamira n'akaaba n'eddoboozi eddene nti Mukama wange tobabalira kibi kino. Bwe yamala okwogera ebyo ne yeebaka. 8 ne Sawulo yasiima okuttibwa kwe. Ne wabaawo ku lunaku olwo okuyigganyizibwa kunene ku kkanisa eyali mu Yerusaalemi. Bonna ne basaasaanira mu nsi ez'Ebuyudaaya ne Samaliya, wabula abatume. Abantu abatya Katonda ne baziika Siteefano ne bamukaabira nnyo. Naye Sawulo n'agirira ekkanisa ekyegyo kingi, n'ayingira mu bulinju ng'awalula abasajja n'abakazi n'abateeka mu kkomera. Nzanyo mukyala Kabito mukadde 12 okuva ku lusooka paka ku 10. Mu biro ebyo Kabaka Kerode n'agolola emikono okukola obubya abamu ab'omu kkanisa. N'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana. Awo bwe yalaba ng'Abayudaaya bakisiimye
ne yeeyongera okukwata ne Peetero zennaku ez'emigaati egitazimbutukuswa bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera n'amuwaayo eri abasirikale 16 okumukuuma kinnabana ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde. Awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga nnyo okumusabira okusaba eri Katonda. Olunaku Kerode lwe yali ayagala okumutwalayo mu kiro ekyo Peetero yali nga yeebase wakati w'abasirikale 2 ng'asibiddwa n'enjegere 2. Abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekkomera. Laba malayika wa Mukama n'ayimirira waali okutangalijja ne kujjula ekisenge. N'akuba Peetero mu mbiriizi n'amuzuukusa ng'agamba nti yimuka mangu. Enjegere ne ziva ku mikono ne zigwa. Malayika n'amugamba nti weesibe oyambale engatto zo. N'akola bw'atyo. N'amugamba nti yambala ekyambalo kyo ongoberere. N'afuluma n'amugoberera so teyamanya nga by'amazima malayika byakoze naye yalowooza nti alabye kwolesebwa. Bwe baayita ku bakuumi abasookerwako n'abookubiri ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyitibwako okutuuka mu kibuga ne lubaggulirawo lwokka ne bafuluma ne bayita mu kkubo limu. Amangu ago malayika n'amuleka. Komalawo Tuyanza nnyo mukadde. Kaakati twagala tulabe ebiki bye tusobola okujja mu byawandiikibwa bino bye tusobola okwetwalirako okuva mu bakristaayo bano abasooka nga tusobola okubyetwalira ngaffe mu kiseera kino ate nga tubigeraageranya ne ku Danyeri 3 gye twavudde. Kyakabitoze ne Dennis. Nti okuyiganyizibwa nga bwe kwali eri mu Danyeri ne wano weekuli. Kuba Yesu atandise n'akubalabula eri gye tusomye mu Yokaana 15:16. Naye bw'amala okubalabula era okubayiganya kuzze kulabiddwako. Stefano akubiddwa amayinja, Yakobo bamutemyeko omutwe, ne Peetero asubiddwa nga naye essaawa yonna okuyitako kasita kuggwa bappa naye agenda kuba mufu. Nga mpumbawumba waliwo enjigiriza gye bayita dispensationalism eyigiriza nti ekiseera kijja tuuka okubonaabona ekulijja Katonda ajja kujja atwala abantu be. Tebajja kubonaabonako. Naye okusinziira ku bye tuyize wano bali 3 mu kikoomi baalimu. Mukama ye musumba wange seetaage nga bwe tusoma newankubadde ntambulira mu kiwonvu ekyekizikiza kitegeeza kiwonvu nja kituukamu oba nsobola okukibeeramu. So mu bufunze Katonda kyansuubiza ngamba nti yadde oli mu muliro, yadde oli mu kiwonvu, yadde oli mu kkomera, nja kubeera naawe. Era nga tumaliriza kituufu waliwo ennyiriri ze nsaba okubalekera ezinaatuyamba nga mu biseera bino eby'enkomerero okutuwa essuubi wakati mu kusoberwa kuno kwonna ne wakati ne mu kugezesebwa okwenkanidde awo nga ba Shadrach, Meshach ne Abednego be baayitamu. Matayo 28:2, Yobu 42:5, Matayo 5 olunyiriri olw'11 mpaka ku lw'12. Naye olusembayo nsaba tulusome Isaaya essula ya 43 olusooka paka ku lw'okuna. Olwo ze zimu ku nnyiriri ze tusobola okukozesa mu kiseera kino nga tuyita mu kugezesebwa kuno. Ne mukadde w'omaliso kyatusabira. Naye kankano bw'ati bw'ayogera Mukama eyakutonda ggwe Yakobo era eyakubumba ggwe Isirayiri nti totya kubanga nakununula. Nakuyita erinnya lyo oli wange. Bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegikusaanyeewo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, omutukuvu wa Isirayiri, omulokozi wo. Nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo, Kuusi ne Seeba ku lulwo. Kubanga wali wa muwendo mungi mu maaso gange era wa kitiibwa, nange nakwagala. Kyendiva mpaayo abasajja ku lulwo n'amawanga ku lw'obulamu bwo.
Oh, nga kirungi, nga kizaamu amaanyi. Nze kye nalabye mu lesson eno. Katusabe. Obulungi bwonna ekisaakyo bya muwendo gye tulifa abaana b'abantu taata. Yongera okutubikkako obulungi bwo n'okwagalako. Ebigambo bye tuyise twemebbireka we tubiyigidde. Nebeera essuubi lya buwanguzi bwaffe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.